بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وتعالى على كل حال ونسأله المزيد من فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفس أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبرغانا بكريزا أبامنا بكالا تندرزم الله سبحانه وتعالى oyo Allah gwe tutendereza mu buli kadde wonna we tubeera tumutendereza mu buli lulimi. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Zino ennimi zonna ze tuwogera tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga tookole mu nsobi nga kumuzaaza oba kumugattako oba kumukakkanya, beera nga Allah omutendereza mu ntendereza ennungi ate esaanidde. Allah tumutendereza olw'ebyo ebyengera bingi byatuwa, ebyo bye tulabako n'amaaso gaffe n'ebyo bye tutasobola kulabako n'amaaso gaffe. Allah oyo gwe tutendereza eyatulungamya eri eddiini ey'amazima Obusiraamu. Singa Allah teyatulungamya tetwandibadde balungama. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatwagala nnyo ffe abantu, n'atulaga ekkubo ettuufu, n'atuwa Qur'anul Karim nga mwe tujja amateeka agatulungamya, n'atuwa n'eddiini Busiraamu nga y'eddiini ey'amazima, eddiini ey'ababaka ne bannabbi, era Allah gye yatusiimira. Allah yatusiimira eddiini eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga akola hijja mu hijjatul wida, aya eyakka yaga nti: waraditu lakum islaama diina alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum islaama diina. Olwaleero nga muli mu lusenyi luno mmaze okubajjuliza eddiini yammwe Busiraamu, era ne mbasiimira Obusiraamu nga y'eddiini yammwe. Omuntu yenna ali mu nsi muno kanaamutanda n'anoonya eddiini etali Busiraamu, wallahi agenda kufaafagana ku nsi kuno ne ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala teyakomaawo okutuwa Qur'ani yokka, n'atuwa n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga gwe tulina okugoberera abantu abali mu nsi eno yonna. Singa Allah teyatuwa bintu ebyo tetwandibadde bakuluŋŋama. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera yonna. Tumutendereze kubanga ennimi zonna zitendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atuuka emiraaji yasanga malayika emu, naye nga malayika ye eyina emitwe mingi, naye nga eyina ennimi nnyingi, naye nga ennimi ezo zonna ziri ku kigambo kimu nti Allah atenderezebwa. Zitendereza Allah subhanahu wa ta'ala ennimi ezo zonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutwongera ebirungi bingi nnyo ebiri mu nsi muno bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba bitwongere buwongezi. Buli lwe tubeera awantu tumusaba rabbana zidna, Allah tuwongere, nga bw'atugamba nti adhkuruni adhkurukum, munzijukire era nange nja kubajjukira, munjogereko nange nja kuboogerako eno nga ndi bamalayika bange. Naye n'atugamba nti nno wala takfuruni, ate temumpakanya ku byengera bye mbambawadde. Eri abantu Allah baawa ebyengera ate ne bibasukkako ne bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala nga balowooza nti ago nno magezi gaabwe. Allah tumutendereza era ne tumusaba okutwongera ebirungi ebyo, min fadlihi, obulungi bw'ayina, wa ihsanihi, n'ebirungi bingi Allah by'ayina tebisobola kuggwaayo. Nkakasa n'omwoyo gwange n'enjatuza n'olulimi lwange nti mazima Allah asinzibwa ali omu yekka mu ggulu ne mu nsi, la sharika lahu fi mulkihi, Allah tagattibwako mu bwakabaka bwe. Era n'enjatuza n'olulimi lwange nti mazima nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama muddu we era mubaka we, abduhu wa rasuluhu,
nabiyyu rahma ye nabbi w'okusaasira Allah gwe yatuma nga wakusaasira eri ebitonde byonna naga nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin saakutuma gwe nabbi wange Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako ng'oli kyakusaasiza eri ebitonde eri abantu bonna abali mu nsi eno. Era lwali olunaku lumu baali abasajja nga bayizzi bagenze mu nsiko bayigga banoonya riziki. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta akaweewo mukamanyi kalinga bw'olaba embuzi. Abasajja abo ne bagoba akasolo ako ne kadduka emisinde ne kanguwa mangu nnyo ne katuuka wali omubaka sallallahu alaihi wasallama ne kagwa mu bigere bye wansi. Bwe kagwa mu bigere bye nabbi yali ali awo yagenda okulaba abasajja abayizi nga bajja nga baga nti ate kiki nti eyo riziki yaffe ya rasulallah gituwe tugende tugirye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'akyayogeraganya n'abasajja abo Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyinza bwe n'ayogeza akaweewo ne koogera ne kagamba ya rasulallah abasajja bano bayizi era bansanze nga ngenda kunoonya ekyokulya mmale okukkuta obulungi nzireyo nnyonse abaana bange naye nsaba banzikirize mmale okuddayo nnyonse abaana bange nkomewo nfuuke riziki yaabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti muwulidde nti ye tukole endagaano nammwe mukkirize akasolo kano kagende kayonse abaana baako bamale okukkuta kakomewo mukatwale ofuuke riziki yammwe. Abasajja nabo tebaali babi ne bakkiriza ne baga nti twagala tulabe ddala kituufu oba ono omubaka wa Allah wa mazima ayogera naki n'ebisolo. Allah n'akola ekyamagero akaweewo ne kagenda ne bakakkiriza ne kagenda ne kamala okulya bulungi ne kakkuta ne kagenda kayonsa abaana baako. Bwe kamala okuyonsa abaana abo ne kakomawo ng'abasajja bakyali awo ne kakomawo mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Bwe kakomawo ne kaga nti ya rasulallah maze okuyonsa abaana bange kati bakkufu kati nsaba onzikirize nfuuke riziki y'abasajja bano bagende bandye. Abasajja bano bwe baalaba ng'akasolo koogedde mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne basalawo ne bagamba nedda ffe tukkiriza ne batoola shahadu ne bakakasa nti ddala ono nabbi wa Allah ne bakkiriza eddiini busiraamu ne basiramuka. Kaakati oyo ye nabbiyu rahma naawe beera wa kisa eri ekisolo eri abantu b'owangala nabo naye ojja kusanga abantu abamu wallahi nga tebalina kisa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusseeko okusaasira n'emirembe n'ebyengera n'ababaka bonna naffe abali wano Allah atusseeko okusaasira n'emirembe. Tusabire baganda baffe abali mu nsi ezirimu entalo tebalina mirembe. Tusaba Allah aleete okusaasira mu mitima akakkanye abakulembeze abali eyo abatalina kisa. Naffe tubeere n'ekisa abooluganda abakkiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akola ebyo byonna naffe atuuseeko okusaasira kwe n'emirembe okutuusa ensi eno lwerikola ki Allah subhanahu wa ta'ala lwaligijjawo. N'olusangayo mbakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kutuba esooka n'okumugondera. Tubeere nga Allah tumugondera, tubeere nga tussa amateeka ge mu nkola. Baaziinye obudde butuuse n'oyimuka n'osaala ezzaka n'ogiwaayo. Okwo kwe kussa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Ate n'okweyisa obulungi eri abantu be tuwangaala nabo balirwana baffe tubayise bulungi oba musiraamu oba si musiraamu muyise bulungi olw'ensonga nti hakujjaari haki y'omulirwano olina okumuyisa obulungi. Allah nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atusomesa. Ayuha almu'minuuna walmu'minaat abanga abakkiriza abaami n'abakyala yaqulu Allahu ta'ala fi kitaabi alkarim. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu kitabo kye kitukuvu Qur'anul Karim baada isti'adha mu surati al-Bakara aya ya 261 essura ya 2. Hutuba yaffe tujja kwogera obulungi obw'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera gy'olimu waayo nga kyowaayo ojja kisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala atakusasulemu empeera esinga obulungi. Allah tutegeeza mu tteeka lino ng'atugamba ebigambo bino mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah atukubira ekifaananyi eky'abantu abawaayo emmaali yaabwe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayina omutwalo n'aguwaayo gutambuze ddaawa, ayina emitwalo 10 n'agiwaayo ddaawa etambule. Eryo ly'ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'okuzimba emizigiti,
nga okuyoyota bannamwandu bamulekwa bagende basome ebyo byonna okola fi sabilillah mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah atugamba atukubira ekifaananyi nti ekyokulabirako ekisinga obulungi kweri abantu abawaayo emaali yaabwe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kamathalu habbatin. Allah agamba balinga empeke. Empeke oyinza gitwala oba eyakasooli oba ey'ebijanjaalo oba ey'omuwemba. Allah atugamba empeke eyo esimbibwa mu ttaka. Bw'emala okusimbibwa mu ttaka Allah n'atonnyesa enkuba n'etonnya. Enkuba eno bw'emala okutonnya gwe n'ogenda okoola n'ojjamu omuddo omubi n'ogusuula eri n'olekawo omuddo omulungi empeke n'emera nga terina kigitawaanya. Agamba nti bw'emala okumera enbatat sab'a sanabila. Empeke eyo bw'emera ejjirako ebirimba 7. Ebirimba by'ebintu ebiringa bw'olaba obulo n'eŋŋaano n'omuwemba. Ebyo ebintu bye bibeerako ebirimba, naye kasooli guba munwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye atugamba ekintu ekyo Allah bw'atonnyesa enkuba ne kimera fi kulli sunbulati 100 habba. Ku buli kirimba kubeerako empeke 100. Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebyo byonna. Empeke ezo ne zimera, empeke ebaddeemu n'olaba nga buli ezeeko ebirimba buli kirimba nga kuliko empeke 100. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah ayongeza nga bw'aba ayagadde. Wallahu wasi'un alim. Allah agaziyiza. Obadde ne100 ky'owaddeyo Allah abalakwemu. N'akola emirimu gyonna egyandibadde gikolebwa naye ng'akola kunoonya irimu. N'akuŋŋanya hadithi nnyingi nnyo mu maka ga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala, sahaba n'agamba ebigambo bino, agamba nti lamma halaka Allahu ta'ala al-ardi, mazima Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutonda ensi eno kwe tuli, n'amala ogitonda. Ffenna tumanyi nti yabitonda mu nnaku 6, amagulu 7 n'ensi 7, naye nga byonna byitudde ku mazzi. Wataharakat, ensi eno teyatebenkera ku mazzi, nebanga ezanyira ku mazzi nga bw'olaba eryato erinataliimu kintu kyonna lizanyira ku mazzi terisobola kutebenkera. Limala kuteekebwako emigugu oba abantu okutuulako liryoke likole ki? Liryoke litebenkere. Kaakati n'ensi eno yali tetebenkedde ng'eri ku mazzi eyuugira okwo. Kakati bwe yali ng'eyuuga ng'ate ffe abantu tetusobola kutuula ku kintu ne tutebenkera ekiyugga. N'agamba nti halaka aljibaali, Allah bwe yalaba ng'ensi eno tetebenkedde n'atonda ensozi. Fawadaahu alaiha fastakarrat. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutonda ensozi n'aziteeka ku nsi, ensi n'etebenkerera ku ki? Ku mazzi, n'eba nga tekyasobola kuyuuga. Ensozi ze mulaba kyekimu ku bintu ebinene ennyo, ate ekitundu kye tulaba waggulu kitono nnyo okusinga ekiri wansi. Amakulu nti waggulu bw'obaayo fuuti 1000, wansi zibeera fuuti 20,000. Fataajjaba almalaika, bamalayika ne beewuunya ne bagamba nti ekitonde kino ekiyitibwa olusozi ng'ate kinene kitudde ku nsi, ensi n'etebenkera. Wakaalu, bamalayika ne bagamba ya rabbi, katonda waffe, hal min halkika shay'un ashaddu min aljibaali, oyinayo ekitonde ekirala ekisinga olusozi obunene? Kaala naam, n'agamba nti ye, nina ekitonde ekisinga olusozi obunene. N'agamba nti alhadid, nina ekyuma. Era bw'osoma mu surat alhadid ojja kusanga emigaso mingi ebyuma bye bikola. Ebyuma bye mulaba bye bino bye twogererako. Ekyuma kye mulaba kisobola okukuba olusozi olwo ne kirusaanyaawo. Era abantu abakuba amayinja bakozesa ebyuma okukuba ki? Okukuba ensozi, okukuba amayinja gano ge tuzimbisa. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba ninayo ekitonde ekirala kyekyuma. Era mu maggulu ago 7 mulimu eggulu eryokusatu lyo lyakolebwa mu byuma. Fakaalu ne bagamba ya rabbi, katonda waffe, otuwaanidde ekyuma. Ekyuma y'emmoroka ezitutambuza, pikipiki, ebyo byonna byuma. Bomu ze bakola byuma. Ne babuuza katonda waffe, hal min halkika shay'un ashaddu min alhadid, katonda waffe,
oyinayo ekitonde ekirala ate ekisingako ekyuma? Kaala n'abagamba naamu ye annaaru, omuliro. N'abaga nti omuliro gwe mulaba gusinga ekyuma. Fakalu ne bamugamba nti ekyuma ekyo omuliro gwe mulaba, buli kyuma kyonna oba olina kyoyagala okukola omala kusaanuusa kyuma naye ng'okozesa muliro. Era omuliro gwe gukola ebyuma. Gendako mu factory olabe, baagala kuzinga kyuma, bamala kukuma muliro. Omuliro ogwo ne gugonza ekyuma kiri oba ne kifuuka nga bw'olaba amazzi. Bwe kimala okuwola, amazzi ago bwe gawola ne byoleka gafuuka ekyuma. N'olwensonga eyo n'abagamba nti ate omuliro gusinga ekyuma. Fakaalu ya rabbi, ne bamugamba hal min halkika shay'un ashaddu min annaari, Katonda waffe otubuulidde ekintu ekiyitibwa omuliro, naye waliwo ekintu ekisinga omuliro? Kaala naamu. N'abagamba nti ye almaa'u, amazzi. Amazzi singa ekizimbe kikwata omuliro, baleeta amazzi ne bayiwawo, mu ddakiika emu omuliro gwasaanyeewo dda. N'abagamba nti amazzi ate gasinga omuliro. Fakaalu ne bamugamba ya rabbi, Katonda waffe, hal min halkika shay'un ashaddu min almaa'i, Katonda waffe eriyo ekintu ate ekisinga amazzi? Kuba amazzi ffenna tuli wano twava mu mazzi, okuggyako kitaffe Adamu ye yava mu ttaka. Naye waliwo ekintu ekisinga amazzi. Tunuulira ensi ya Spain, amataba gatutta abantu, gatutta ebizimbe, naye amazzi nawano ku Nabiyonga mwakiraba, gasitula ebizimbe, emiti, amamotoka, n'ensi kwe tuli etudde ku mazzi. Naye bamalayika babuuza, eriyo ekitonde ekisinga amazzi? Kaala n'agamba nti ye arriha, kibuyaga oba empewo. Kibuyaga oyo gwe mulaba yasitula ennyonyi n'azitwala mu bwengula. Singa empewo eyo teriiwo, kibuyaga tasobola, ennyonyi tesobola kusituka. Kibuyaga atikkula amayumba g'abantu ge baasiba n'ennati, ge baakuba n'emisumaali, naye bw'abazze byonna tabiraba. Oguti ogusinga obunene, ffe tunoonya mbazzi, tunoonya misumeeno, naye kibuyaga bw'abazze byonna tabiraba, abisuula eri omulundi gumu. Mawanga agamu kibuyaga ayitawo nga w'amaanyi, ne balanga ne ku marediyo nti bannange mwetegereze kibuyaga jja, abantu ne badduka okweggalira. Kati bamalayika babuuza, Mukama waffe eriyo ekisinga empewo amaanyi? Kaala n'agamba nti ye waliwo ekisinga empewo amaanyi. Ne bamubuuza kyekiriwa, n'abagamba ibunu Adamu. N'abagamba nti omwana Adamu ate yasinga ebintu ebyo byonna amaanyi. Ne bamubuuza lwaki, n'abagamba nti yatasaddaku biyaminihi, bw'osaddaaka n'eddiyo, yukhfiha shimaalihi, kono n'atamanya. N'ojjayo eno mpola ng'ojjayo n'eddiyo, ate konono n'omukweka n'atamanya. N'ojjayo nga munnaakuliraanye tamanyi. Gw'osinga ebitonde ebyo amaanyi. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba abamu ku bantu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku olw'enkomerero be bantu abasaddaaka mu kyama ne mu lwatu. N'asaddaaka mu kyama naye nga ddiyo tamanyi, kono tamanyi ddiyo kyawaddeyo. Naawe saddaaka mu kyama ojja kubeera mu kisiikirize ekya arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olw'enkomerero. N'agamba nti fahuwa ashaddu minhu, ate omuntu yasinga ebitonde ebyo byonna, olw'okubanga omuntu yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okufuga ensi eno yonna gye mulaba. Likawulihi ta'ala, olw'ekigambo kya Allah kyatugamba, wa in tukhfuha wa tu'tuha alfukara fahuwa khayrun lakum, bw'okisa saddaaka eno n'ojja mu kyama n'ogiwaayo ng'ogiwa abanaku, fahuwa khayrun lakum, n'atugamba ate kyekisinga obulungi singa mubadde mumanyi ekigambo ekyo. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, era Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu bigambo bye n'aga nti qawlul ma'rufi, ebigambo bye twogera nga birungi, wa maghfiratun, n'okusaba Allah ekisonyiwo, khayrun min as-sadaqa, ate kyekisinga saddaaka, yattabi'uha al-adha, bwe gyoyogoberezaako ebigambo. Bw'osaddaaka n'ogoberezaako ebigambo ojja kunyiiza oli gw'owadde, ekinaavaamu omusajja oyo ajja kunyiiga, ki omusajja yampadde ekanzu, omusajja yandiisizza ekyemisana, ate n'atandika okunjogerako, omuntu oyo ajja kunyiiga ofune ebinyiizo. Wallahu ganiyun halim, mazima Allah subhanahu wa ta'ala mugagga, ate bye tukola byonna bimanyi, talina kye yeetaaga eri omuntu. Era Allah subhanahu wa ta'ala atugamba alladhina yunfikuna amwalahum
abantu abawaayo emaali yaabwe billayli ne bawaayo ekiro wanahari n'emisana sirran wa alaniya ng'agiwaayo mu kyama ne mu lwatu aga nti falahum ajruhum inda rabbihim abantu abo Allah agenda kubawa empeera oba balina empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wala khawfun alayhim abantu abo tebagenda kutiisibwa ekiseera nga bagenda kuggyibwamu emyoyo gyabwe. Jjukira nti omuntu bw'abaggyibwamu omwoyo malayika zijja enkambwe naye bw'obanga oli mulongoofu malayika zijja nga za kisa ziga nti ono mumukwata empola era bamukwata mpola olw'ensonga yagabanga sadaka. Sayyidina Ali radiyallahu anhu aya eno bwe yakka yalina derehema bina ederehema ebina n'aleeta ewa nabbi sallallahu alayhi wasallama n'aleetako 10 n'aziteekaawo emisana ate ekiro bwe kyatuuka n'aleeta 10 n'akikwasa omubaka sallallahu alayhi wasallama ate n'akwata 10 nga bw'onooyimirira mu bantu n'okiwaayo n'oga nti mpaddeyo 10 ate n'asanga omuntu omulala era n'amuwa mu kyama naawe kikole nga sahaba Sayyidina Ali bw'atyo bwe yakikola. Kakati Allah agamba nti abantu abo balina empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tebagenda kutiisibwa na bibonerezo byakufa ng'okufa kutuuse era tebagenda kunakuwazibwa mu kifo gye bagenda okubeera. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza tubeere nga tuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera yonna gye tulimu. Kasita owulira omulanga nti bannaye tuweeyo ng'owaayo, sente ziragawa zigenda kukola mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala, zigenda kuzimba mizigiti, zigenda kuliisa banaku, zigenda kuyamba bamulekwa, zigenda kuyamba bannamwandu. Emizigiti myetaavu, naffe wano tuli beetaavu, twetaaga ku nsimbi zammwe zibeere nga zitambuza emirimu gyaffe. N'olwensonga eyo muweeyo mu kyama ate muweeyo mu lwatu mulisobole okuwangula ebibiri. Ku nsi kuno bwe muwaayo mu kyama mujja kuwangula ku nkomerero nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka wansi w'ekisiikirize ekya arushiye. Nafani llahu wa iyyakum bihadhi kitabihi aqulu qawla hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. Tubu ila Allah ataibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وحالك الناس بخلق حسن. Abooluganda abakkiriza Allah atenderezebwa mu buli mbeera yonna, oyo yatulungamya n'atuwa eddiini busiraamu era tweyagale. Newankubadde nga batulwanyisa tebatwagala, naye mu maaso ga Allah fe abaagalwa era fe abagenda okusooka okuyingira aljanna, ennyumba ey'emirembe. Bannaffe bali bamu kukaaba kukuba biboobwe na kwaziirana, naye nga ffe tuli mu ki? Tuli mu jjana. Allah tumusaba tunywereze ku buluŋŋamu obwo bwe yakwasa bannabbi n'ababaka. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza mu kutuba yaffe ey'okubiri mbakuutira okutya Allah mu kyama ne mu lwatu, mu buli mbeera yonna tukulembeze okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola emirimu emirungi. Bw'oba olina ensobi gy'okoze goberezaako ekirungi kisangulewo ekibi. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa nti fastabikul khairati aina ma takun, buli wooli kulembezanga okukola omulimu omulungi ofunemu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi eno eva ku sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu qaala, agamba ebigambo bino, qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, agamba ma nakasa qaumun, abantu tebagenda kukutuka ku ndagaano za Allah subhanahu wa ta'ala bazimenyewo. Buli lwe twawukana ku ndagaano za Allah subhanahu wa ta'ala bino bye tugenda okufuna, illa agamba ibtalahumullahu ta'ala bilkitaali, Allah atuleetera ekigezo ekyokulwana entalo, ekyokuttiŋŋana. Abantu ne batandika okuttiŋŋana mu bintu ebitaliimu ebitalina makulu. N'olwensonga eyo endagaano za Allah tuzituukirize. Allah ajja kutugirawo entalo, abantu battiŋŋanye
ku by'amataka, ku by'obugagga, ku byenfuna, naye ng'atta munno oluusi awatali musango. Naye tugamba nti tutuukirize endagaano za Allah atuggirewo ebintu ebyo. Naga nti wala dhahara alfahisha fi qaumi illa liyusallita Allahu alaihim almaut. Abantu mu nsi muno tebagenda kuyitiriza bwononefu, obwononefu butambule nga bweyoleka buli wamu, mu masomero, mu maka g'abantu, mu buli mbeera yonna. Juzi mwawulidde hajati Zuura eyaloopa baawe ku kooti lwa bwononefu obwo bugenda busaasaana ne mu baana abato kati mwebuli. Fi qaumin, mu kibiina ky'abantu, illa yusallitu Allahu alaihim almaut. Obwononefu bwe buyitirira Allah aleeta okufa nako ne kuyitirira mu bantu. Naga nti wala maniu qaumi ta'atu zaka, n'abantu bagaana okutoola ezzaka mu maali yaabwe, illa habasa Allahu alaihim almatara, Allah asibako enkuba obutatonya. Kuba enkuba eno buli lwetonya ebisolo bifuna omuddo ne birya ne bisabuwala, n'ojjamu zaka. Ebirime okungula n'otwala n'ojjamu zaka. N'ebyo byonna bwe mugaana nga Allah asibako enkuba, naye fe tukyalina omukisa era yino eri mu kutonya. Allah asibako enkuba eyo negaana okutonya, abantu ne bubonaabona, n'ebisolo ne bibonaabona. Era Abu Hurayra ayongera mu maaso n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha ra'aytu zumra'u, bwe muliraba ekibinja ky'abantu abali mu nsi eno, la yusalluna salatu ljamaa, nga tebaagala kusaalira mu jamaa. Omuntu najja n'asaala yekka, obudde bumuyitako, ali mu bwangu, mu kifo ky'okukuuma ejjamaa yayimirizaawo ye n'afuluma. Wala yatuuna zaka, n'atugamba ng'abantu abo tebaagala kutoola zaka mu maali yaabwe. Mazima Allah agenda bagezesa bithamaniyatu ashya'u, agenda baleetera ebintu 8. N'agamba nti lam yabtaliha bi ahadin min halkihi, ebintu ebyo 8 tabigezesangako n'abantu balala, wabula jabbireeta mu mulembe guno gwe tulimu. Ebintu ebyo 8. N'agamba nti nno ekisooka, yarfa'u Allahu barakata min arzakihim, Allah agenda kujja emikisa mu riziki zaffe. Tukole nga tetufuna. Omuntu n'akola n'akeera ku makya n'abeeraawo nga talina kyakoze, naye ng'ebintu ebyobugagga ebyokutunda abiina, Allah yajjamu emikisa. Bwe tuba twagala Allah atuwe emikisa tubeere nga tukola ebintu ebyo. N'agamba ekyokubiri, wayamutu fi adhabihim min alqahati, abantu bajja kufiira mu bibonerezo byabwe. Ebibonerezo bijja kuba bingi, ne musaba Allah bikendeezeeko, naye nga Allah tabikendeeza, ajja kututtira mu bibonerezo byaffe. N'agamba ekyokusatu, wayukthiru fihim alfitna, fitina ejja kuyitirira ku mirimu gye tukolera. Fitina yasukka, omuntu ayinza okuwala n'obwereere nga tetolina kyomukoze, n'oga nti omusajja ono namukola ki? Fitina ejja kuyitirira. Walfakhshai, n'obwononefu, abantu batambule bukunya. N'agamba ekyokuna, wayusallitu Allahu alaihim almarad, Allah ajja kusindika endwadde fi awladihim, mu baana baffe, wa ahlihim, ne mu bantu baabwe. Abaana balwala buli lunaku, oba okyali okyalwaza mwana nga baga nti ate kitaawo mulwadde, oba okyali ku taata nti ate mukyalawo yalwadde. Ebintu ebyo abooluganda abakkiriza tubeere nga tusaba Allah abituggirewo, tubeere nga tutuukiriza endagaano za Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba ekyokutaano, wayukthiru dhulm ba'dhuhum ba'dha, abantu bajja kulyazaamaanyanga bannaabwe. Ojja kukwata ekintu kyo ogambe nti munnange nterekera, bwe wayitawo ennaku 2 boddayo ng'aga nti leeta endagaano gye wanteresa, nga tumusajja wattu oba mukazi wattu endagaano togiina, aba akulyazaamanyizza. Ayinza n'okwewulirirako tigenda ompawaabire bw'oba olowooza nakulyazaamanyizza, ng'akimanyi nti ne bw'onoogenda okumuwawaabira wallahi tolina kalungi kojja kufuna. Naye tubeere abantu, omuntu gwateresa ekintu hakki ye n'ogizzaayo nga bwe yakuteresa. N'agamba ekyomukaaga, wayusallitu alaihim sultaana aljahira, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuleetera omufuzi oba omukulembeze omubi atalina kisa eri abantu. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza tubeere nga tweyisa bulungi, tutuukirize endagaano za Allah atutaasa ebintu ebyo. N'aga nti wala yuqbalu a'malahum,
emirimu gyaffe gyonna gye tukola tegigenda kukkirizibwa. Ne bw'osaala esswala ne bw'otoola zaka Allah abikuddiza ng'endagaano ya Allah wagimenya. N'agamba ekyomunaana wannansi la yustajab duaahum abada, ne bwe tunaasaba Allah ekiro n'emisana edduwa zaffe tezijja kwanukulwa. Tutuukirize endagaano za Allah abooluganda. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumalirawo embeera efaanaganako bwetyo. Tusabe Allah ng'atwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu surati al-Bakara era aga nti wa aqimu ssala, tuyimirizeewo esswala ettaano, wa atu zaka, ate tuweeyo n'omusolo gwa Allah ogw'eddiini. Zaka ya Ramadhani tugiwe, ate ne zakatul mali tugitoole. N'atuga nti wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Buli ky'otuwaayo kyonna n'okulembeza ku lulwo ojja kisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuumira ekyo ky'owaddeyo. Waayo 10,000, waayo 1,000, yamba abantu mu buli mbeera yonna, byokola byonna Allah ajja bikukuumira. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Kubanga buli kye tukola Allah akiraba era akiinako okumanya. Bw'oba tonnakikola ye Allah aba akimanyi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba ebigambo bino, yagamba nti ashara min almasaibi shadid, ebintu 10 bya bulabe bw'amaanyi nnyo eri omuntu nze naawe. Ebintu bino 10 bya bulabe bw'amaanyi nnyo eri omuntu. N'atugamba hamsatu fi dunia, ebitaano tubifuna nga tukyali ku nsi, wa hamsatu fil akhira, ate ebitaano tujja bifuna nga tugenze mu nkomerero. N'atugamba amma hamsatu fi dunia, ebintu ebitaano bye tufuna nga tukyali balamu ku nsi kuno. N'atugamba nti mautu habib, okufiirwa omuntu nga wa munda nnyo, nga wa mukwano, ye muntu akuyiirawo omubiri. Naga nti gundi oyo abaana babagobye school fees, nti ye olukuba kasimu noga nti muganda wange abaana babagobye school fees. N'agamba sente mmeka? Nti 10,000. N'akwata mu nsawo n'akuwa n'osasula. Muganda wange njagala kuwasa naye nnemereddwa entambula. Akwata emmotoka n'amafuta n'akuwa. Naye abamu aga nti mmotoka yiyo naye temuli mafuta, ng'omanya nti oyo alina kyabulako. Naye mautu habibi, omukyala okufiirwa bba bwe yandibadde abuulira ensonga ze, oba omwami okufiirwa omukyala we yabadde amanye ebyama bye, oba muganda we mu kika nga ensonga zammwe zonna zitambulira ku muntu oyo. Nabbi agamba nti kyabulabe. N'agamba ekyokubiri washamatitil aadai, ne Allah okuteera abalabe n'otambula nga wenna weetya. Bw'oyita wano nti abalabe bange bali awo, bw'oyita eno nti abalabe. Tosobola kutambula wekka, wabula oyagala otambule n'abakuwerekera. Mutunulira abakulembeze, ayitawo n'emmoloka eziwera zimukulembedde atya abalabe. Akati ebyo byonna nabbi atugamba bya bulabe eri omuntu ng'akyali ku nsi kuno. N'agamba ekyokusatu watulul kasam, n'okulwala emyaka mingi. Omusajja n'alwala emyaka egisuuka mu 10 naye nga tawona. Ne bamutwala emulago, ne batuuka n'okumutwala e Bulaaya. Naye nga obulwadde bwako, omusajja yalina ebizimbe, yalina amamotoka, yalina faamu, naye wallahi abalangalo mubalaba abamu nalina sente bwe ziti, nalina ebizimbe bwe biti, naye wallahi abalangalo. Naga nti ekyo ate kya bulabe nnyo eri omwana Adamu ali kuki, ali ku nsi kuno. N'olwensonga tusaba Allah ebintu byaffe abitukuumire. N'atuga nti wa amma hamsa lati fil akhira, ebintu ebitaano bye tujja okusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinkanye. Atuga nti fawtu swala ma'al imam, eswala okuyitako nga imaamu amaze okuleeta takbiira esooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuza bamasahaba be bana, Sayyidina Ali, Abubakari, Uthmani na Ali. N'asookera ku Abubakari n'aga nti ya Abubakar, olaba otya imaamu ng'agambye sitawu takbiira esooka neekuyitako? N'agamba nti kibi nnyo, tekiyinza kwenkanankana na muntu ayinza okubeera n'eŋŋamiya eŋŋamiya nga 100 naye nga zijjudde ebyobugagga, golodi, zaabu, feeza, n'abigabira abantu. N'aga nti ne bw'obigaba tolina kalungi koofuna okusinga omuntu takbiira esooka gweyiseeko. N'olwensonga eyo gezaako nnyo okulaba nti takbiira esooka
ebeerawo nga naawe omaze okufuna ewuzu, imaamu agenda okugamba sitawu nga naawe otebenkedde ofune emikisa n'ebirungi bingi mu takbiira esooka. N'agamba ekyokubiri almautul alim, okufiirwa omumanyi, okufiirwa sheekhe. Bamasheekhe bangi bafudde. Tulina bamasheekhe nga Anas Kalisa, sheekhe nga Nuhu Muzata, basheekhe nga twalina wano mu Ayu Fadhilur Rahman Siddiq n'abalala Babadiruddin, basheekhe Kimera. Abasajja abo balina ilimu, naye nabbi agamba Allah subhanahu wa ta'ala bw'abajjako abamanyi era kyabulabe mu nsi muno, abantu bajja kubuuza abatali bamanyi babule. N'agamba ekyokusatu waruddu sa'il, okugoba omuntu azze okukusaba obuyambi. Omusajja najja mu muzigiti oba mu makaago n'agamba ssebo nzize, abaana basuze enjala tebalina kakulya, ate nga gwe olina emmere mu nju oba olina obusobozi obusobola okumuyamba, noga nti kisajja gwe nviira, genda opakase, genda okole, n'ogoba omuntu azze okusaba obuyambi. Allah atugamba nti wa amma sa'ila fala tanhar, omuntu bw'aba azze okwetaagira tomugoba, wabula bw'oba toyina muwa amagezi amalungi, musabire Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno abantu bakikozesa, naddala ogenda ku basajja abagagga geeti nzigale, emmere bagisuula mu kasasiro, eyo emmere egenda kubavunana yawmul qiyama. N'olwensonga eyo omuntu bw'aba azze, bw'oba toyina mugambe ssebo oba nnyabo siina, wabula genda nja kufuna olulala, nja kuyita. Omuntu aba azze okusaba tomugoba. N'agamba ekyokuna wa uququl walidaini, omuntu ajeemera abakadde ababiri. Kasita ojeemera abakadde bo nga weebali, oba omuntu yenna akusingako emyaka ng'ali mu kigero kya kitaawo oba maamawo, muwe ekitiibwa. Naye abantu kati osanga omwana aga nti si gwe onzaala, naye ng'omuntu gw'alaba oba gw'ayisaamu amaaso asobola okumuzaala. N'agamba ekyokutaano wamaani uzzaka ala almasakini, n'okumma abanaku zaka, abanaku tubawe ku zaka. N'agamba ekyomukaaga Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bibadde bitaano bye tujja okufuna ku nkomerero. N'agamba wa in tukhfuha wa tutuha ila alfuqara'i fahuwa khayrun lakum mu surati al-Baqara, nti saddaaka eno oba zaka eno bwe mugikisa ne mugiwa abanaku abeetaavu fahuwa khayrun lakum, kyekirungi gye tuli. N'atugamba nti aswadaka, nabbi agamba aswadaka, saddaaka ze tutoola idha kharaja min yaddi swahibiha, bw'eba eva mu mukono gwa nannyini kugigaba, okutte sente zo ogenda kuziwaayo, okutte olugoye, okutte emmere, kyonna ky'oba okutte ogenda kukiwaayo eri omuntu omwetaavu. Takallam bihamsa kalimatin, eyogera ebigambo bitaano. Ekisooka egamba ebigambo bino, kuntu sagirun, mu butuufu mbadde mutono, mbadde katonotono, kasajja katonotono, fakabartani, bw'ompaddeyo mmaze okufuuka omunene, era bw'owaayo saddaakayo egejja n'egaziwa. Naye omuntu agikisa n'agamba sijja kuwaayo, esigala ng'ekyali ntono, naye bw'ogijjayo Allah atandika okugiyingiwaza, nga aya gye muwulidde mu surati al-Baqara. Egamba ekyokubiri kuntu harisun fal'ana kharstun laka, obadde toyina mukuumi naye kati nfuuse omukuumi wo. Bw'owaayo sadaka etandika okukuuma, ekukolako security ekwetooloola. Naye omuntu bw'abanga mukodo tagaba, bw'ayitawo ng'emmotoka eyonoonese ku kkubo, abandi muyambye okugisindika baga nti oyo omusajja mukodo mumuleke yeesindikire emmotoka ye, naye saddaaka efuuka ekikomera gy'oli. N'atugamba ekyokusatu kuntu aduwun, mbadde mulabewo falahana fahababtani, kati nno ofuuse mwagalwa wange. Bw'ogiwaayo ekwagala, amakulu nti abantu bano boowa bakwagala n'ofuuka mukwano gwabwe. Negamba ekyokuna kuntu faniyan, mbadde wakuggwawo kusaanawo, fa abkaitani, omaze okunsigazaawo. Sadaka gy'owaayo mu kkubo lya Allah esigalawo, Allah agikuterekera, ojja gisanga yawmul qiyama, Allah agikuweemu ebirungi. Akati eyesigalawo ne gy'onoolyako emmere yo eggwawo, naye oba ozimba mubiri gwo, oba osomesa baana bo, oba oliisa abantu abalala, ezo zonna sadaka ojja zifunamu emigaso. N'agamba ekyokutaano wakuntu kalilan, mbadde mutono. Kiri ekisoose kigambye mbadde katono, naye mbadde mutono. Fa akthartani, kati omaze okunnyingiwaza.
amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gyagamba nti man jaa bil hasana falahu ashara amthaluha, nti bw'okola ekirungi kimu Allah akikubizaamu emirundi 10. N'olwensonga eyo waayo saddaaka ye entonotono Allah ajja giyingiwaza efuuke nnyingi. N'olwensonga eyo abooluganda abakkiriza tubakubiriza mubeerenga muwaayo sadaka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Akabadde akatonotono kajja kuyingiwala otuuke mu maaso ga Allah ng'oga nti nawaayo 1000 naye nga Allah yakubizaamu yakuwaamu mutwalo mulamba kunusu lutya 100. Ekyafaayo ekisembayo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ku mulembe gwe waliwo omusajja omu yali asaddaaka nnyo. Omusajja oyo Nabbi Musa yamubuuza naga nti gwe oyogera nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala, naye bw'oba ogenze ewa Allah nkusaba omubuuze nsigazaayo emyaka emeka nve mu bulamu obw'oku nsi. Nabbi Musa n'amugamba kyoyagala nti ye. Nabbi Musa bw'agenda n'amala okusaalira kabbiri n'ayogeraganya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'amala okwogera naye n'amubuuza nti ayi Allah, eriyo omuddu wo muleseeyo naye aŋŋambye nti abuzaayo emyaka emeka ave mu nsi. N'amugamba nti mugambe abuzaayo emyaka 4 ave mu nsi. Nabbi Musa bwe yakomawo n'abuulira omuddu oyo n'agamba nti ensonga gye waŋŋambye namaze okwogeraganya ne Allah, obuzaayo emyaka 4 ofe. N'agamba nti ye. Naye omusajja yasigala asaddaaka emyaka 4. Nabbi Musa yagenda abala. Bwe jaggwako Nabbi Musa ne yeebuuza ddala Katonda yeerabira oba kiki? Omusajja nga tafa. Nabbi Musa n'addayo ewa Allah n'agamba nti ya Allah, omusajja gwe wangamba emyaka 4 jaggwako naye omusajja waali tanafa, weerabira okumujjulula oba nedda? N'amugamba nti nedda ya Musa, omusajja oyo alina omulimu omulungi gwakola. Bulungi bwakola nnyongedde ku buwangaazi bwe. N'olwensonga eyo sijja kumutta kati okuggyako bw'aliba ajeemye okukola ki? Okusaddaaka. Nabbi Musa n'akomawo n'abuulira omuddu wa Allah nti Allah yakwongerako emyaka. Olwaki? Olw'okuba osaddaaka nnyo. N'olwensonga eyo musaddaake. Ate kyokutte bw'oba okiwaayo leeta nniya, gamba nti ayi Allah, olwa saddaaka eno gye mpaayo nsaba efuuke ennunuzi yange ku nsi ne ku nkomerero. Saddaaka ekutaasa endwadde, ekutaasa obwavu, ekutaasa abalabe, ekutaasa enjala mu makaago, tojja kubulumwa njala. Allah subhanahu wa ta'ala sadaka yagiteekawo nga yakutuwonya ebintu ng'ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaga nti dawuma radhakum bisadaka, mujjanjabe endwadde ze muyina nga muwaayo saddaaka. Wa ahsinu amwalakum bizaka, ate mulongoose emaali yammwe nga mujjamu zaka. Ate n'agamba wastakbalul balaa biddu'a wa tadarru'i, ate mugeme obubenje obwandi batuuseeko nga mukola ki? Nga musaba Allah eddu'a ajja kubaanukula ng'ate muri beewombeefu.